Enteekateeka eza Somalia okwegatta ku mukago ogugatta amawanga g'obuvanjuba bwa Africa ogwa East African Community zeeyongedde Ebugumu. Era kaakano abakulu ku kitebe ekikulu eky'omukago ogwo bateekateeka kugenda Somalia beetegereza ensonga zonna n'okukakasiza ddala oba Somalia esaanidde. Omwaka oguwedde mu mwezi ogw'omusanvu Somalia yateekamu okusaba mu butongole omulundi ogwokusatu ng'esaabagikkiriza egatte ku mukago guno oluvannyuma lw'enfunda ebbiri ze yagezaako mu kusookera ddala mu 2012 ne 2017 zonna okugwa obutaka. Yali omukulembeze wa Somalia mu biseera ebyo Hassan Sheikh Mohamud yasaba emirundi gyonna beegatte ku mukago guno naye nga okusaba kwabwe tekuddibwamu nga omukago guno ogwekwatirira Somalia olw'obutali butebenkevu obuli mu ggwanga eryo n'ebyobufuzi ebitali birungi. Somalia emirundi gyonna ebadde emaamiddwa entalo okuviira ddala mu mwaka 1991 ku mulembe gwa gavumenti ya Siad Barre bwe yafuunikibwa nga ne gye buli eno eggwanga limaamiddwa entalo newankubadde ng'abayeekera ba Al-Shabaab bwe basinga okugitigomya newankubadde ebiseera bino eriyoko okukalembereza oluvannyuma lwa Al-Shabaab okugobwa mu kibuga wakati n'ebitundu ebiriraanyeewo. Somalia okwegatta ku mukago guno gijja kuba kyankizo nnyo olw'ensonga nti emu ku mawanga agasinga ekitundu ekinene ekituuka ku nsalo ey'amayanja amanene agagobako emmeri ennene. Abatunuulizi b'ensonga bagamba nti singa Somalia yegatta ku mukago guno kijja kwongera oboolyawo okutumbula ebyenfuna n'okwongera emikisa egy'okusuubulagana wakati mu mawanga gano ga nnamukago. Ekibiina ekitaba abagoba ba takisi mu ggwanga ekya Uganda Taxi Operators Federation kisabye abagoba ba takisi bonna mu ssaza Kyaddondo bajjumbire enteekateeka y'okugaba omusaayi okutaasa obulamu bw'abantu naddala abagwa ku bubenje. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II yasiima abantu be mu ssaza Kyaddondo ne Busiro baddemu okugaba omusaayi olw'okutaasa abantu abagwetaaga. Enteekateeka y'okugaba omusaayi ekulembeddwamu ekitongole kya Kabaka Foundation nga kiyambibwako bannamikago ng'etandika ennaku z'omwezi 16 okutuukira ddala nga 23 omwezi guno ogwa Gatonnya. Rashid Sekindi ssentebe w'ekibiina ekyo agambye nti enteekateeka y'okugaba omusaayi bakukwatako obutereevu naddala mu kiseera kino ng'obubenje bw'ebidduka bweyongedde mu ggwanga ate ng'okusinga bubeeramu mmotoka eza takisi. Sekindi asinziddeawo n'akunga abakulembeze ba takisi mu paaka zonna okukumaakuma abagoba ba takisi n'ebidduka ebirala byonna mu ssaza wano Kyaddondo bijjumbire enteekateeka eno. Lwakabaka tugaba omusaayi kaakati yessaawa naffe omulanga gwa Kabaka tukole ki tugwanukule nga tugaba omusaayi tubeegayiridde nekye tusaba abantu b'ennyamivu bagaba omusaayi naye ate mu malwaliro ne babeera ate nga bagubaguza batuyambe nabo abantu babaagazisa tebabajjaako omusaayi. Bannatakisi abasinga otya mbwe neze nga ndabika nina omusaayi mutono gwagupimirawa sebo totya kugaba ki totya kugaba musaayi mugende mugaba omusaayi abalala mulowooza nti ate we banankebera bajja kuzuula nyina endwadde zange ze mbadde nkwese endwadde zo bajja zikubuulira ggwe nga ggwe mu kyama naye omusaayi kola ki omusaayi gugabe. Abakozi ku kitebe kya disitulikiti ekyotera ekikyali ekijja badduse mu afiisi zaabwe olw'omukka omubi oguzinzeeko ekifo kino nga kigambibwa nti guvudde ku buligo obufombekedde ku kitebe. Omusasi waffe Suze Kimpirwazi kalituviire ku ntono. Ekizimbe kino ekya disitulikiti ekyotera ekiwemmense kumpi obumbi 3 n'ekitundu obw'ensimbi za Uganda olunaku lw'eggulu abakozi baakizize era ne basaba butaddamu kukiyingiramu okuggyako nga waliwo ebimaze okwongera okutereezebwa. Abasoose okudduka ku kizimbe kino ye ssente wa disitulikiti ekyota Patrick Kintu Kisekulo ngono kigambibwa nti yo lwawudde ng'ekivundu kitabuse ye kwe kubinnyika mu nsuolo n'abakozi abalala ne bagoberera. Ekizimbe kino ng'oggyeko ekitongole eky'ebyenjigiriza abakozi bonna mwe bakolera nga kwotadde n'akulira abakozi mu disitulikiti eno. Dr. Edward Mwanga yakulira ebyobulamu mu disitulikiti eno era nga naye ofiisi eri ku kizimbe kino bw'atuukiriddwa agambye nti eno embeera naye yamususseeko dda kyokka n'alabula akabi akayinza okutuuka ku bakozi senga tewabaawo kikolebwa ku kivundu ekisandikidde ekifo kino. Wabula ye n'agamba nti yinginiya ne yakwata kontrakita bwe bavunaanyizibwa ku mbeera embi eri ku kizimbe kino. Tugezezzaako okunoonya yinginiya wa disitulikiti yinginiya Sebudde kyokka essimu zaffe zimanyiddwa bakiri obwedda tazikwata
kyokka nga bo abakozi bagamba nti abakwata contract eno ne engine abeerabira okuteekamu enfulege egitwala kazambi ng'ate n'amazzi beerabira okuteekako tanka eyandibadde bayambako mu kiseera nga amazzi gagenze ng'era kati gadde gamaze ennaku nnya zokka nga tegaliiko olw'ekivundu ne kyefuga obwengula obw'ekifo kino. Kinagikuba nti ekizimbe kino okuva lwe baakiyingira badde baperereza n'abakooti ssaako ne poliisi naye okuyingira ebizimbe ebiriraanye awo kyokka nga bo bagamba nti wakyaliwo ebyetaaga okwongera okutereezebwa obutafaanana nga bo abapakuse okukiyingira nga tekinakuggwera ddala bulungi. Kuba CBS FM radio y'obujjajja nze Soese Kimpirwazi kyotera. Ekyotera nga tufuddeyo amyuka ssente wa disitulikiti y'e Mayogeta Sibula Peter wabudde ofiisi y'obwa pulezidenti yeekomye okukyusakyusa nga ba RDC nga bakatandika okuweereza agambye kireetedde emirimu okutambula akasobe ennyo mu disitulikiti ezitali zimu. Tasibula bw'abadde ayogerako ne Kyabasa agambye nti ba RDC abamu bakyusibwa nga tebawezezzawo yadde emyezi 6 mu ofiisi, enkola gy'agambye nti balemesa okuweereza obulungi abantu nga n'abakulembeze b'ebitundu babeera bakatandika okukwatagana nabo ku mirimu. Ofisi ya presidency aidinti ya radisi bane basindika bagamaganifu okuteekerateekera ebitundu omuntu ozira bw'oteekateeka mu myezi 8 oba mwaka mulala kabiri bakutoola bali so nze kye bakoze twikiriza era twaniza omuyaka ekintu kino beire ku kukyusakyusa nga ba radisi ne babatoola mu bifo nga tebabangaire okubiseera kibayi kiwooma omuntu yaba mu kifo emyaka 3 kodinga ife abakoze mu nivo twemulugwinya. Tasibula Peter agenza okangula atyo ku ddoboozi nga sabbiiti eno ba RDC Busoga bakyusiddwa abamu babadde tebannaba kuweza mwaka gumu mu ofiisi zaabwe. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Omulamuzi bw'abanga w'omusibe ekibonerezo kimwakatako okutunuulira ebbanga lyamaze ku alimanda nga munnamateeka Hamza Ssekidde bw'annyonnyola. Omuntu yenna singa abavunaanibwa omusango gw'obumenyi bw'amateeka gwe tuyita criminal offense n'abanga awooza tava bweru wabula nga ava mu kkomera kye tuyita okuva ku remand oba okubeera ku remand, singa kkooti etuuka okumusalira ekibonerezo n'emusalira ekibonerezo nga kyakusibwa, ebbanga omuntu oyo ly'aba amaze ng'ali ku remand libalibwa wamu n'ebbanga ly'aba asaliddwa okuba nti asaavinga mu kibonerezo. Kitegeeza nti singa kkooti emusalira okusaavinga emyaka 2 mu kkomera naye nga ku remand already abadde atambuzzaako omwaka gumu oba nga amazeeyo omwaka gumu, kitegeeza nti aba asigazzaayo omwaka gumu nga gokka gwajja okusibwa. Abakulira ebyobulamu mu disitulikiti y'Iganga batabukidde nnyo abavubuka ba Kalikyejo abamala gamansa bupiira bukalimpitawa nga beerabidde nti busaasaanya endwadde katira n'okwonoona obutonde bw'ensi. Akulira ebyobulamu mu disitulikiti eyo Mugoya Juma mu kwogerako ne Kyabasa alabudde n'abavubuka bakomye okumala genyigira mu mukwano n'abantu batasoose kwekwebeza nabo olw'okendeeza ku misinde akawuka ka mukenenya kakasaasaanira mu bitundu bya Busoga. Mugoya agambye nti okunoonyereza kwe baakola omwaka oguyise bakizuula nti abantu abali mu myaka wakati w'15 ku 25 be basinga okufuna akawuka ka mukenenya erudde eyo, ekiteeka ebiseera by'abavubuka eby'omu maaso mu matigga. 14 paka mu myaka 25 kondomu dino okulikozesa dizira ku buzibu bwona wabula tukubiriza ababa balikozesa kondomu nti kondomu ogiguze bantu balungi era obanga ogiguze kondomu ng'ogikozesa olina okuchecking expiry date ya kondomu eyo, olina oginiganike ko bono beeka ali mu omwoka n'okubona nti ogikozesa mu bulungi era omaze ogikozesa ky'omaze okukozesa era okisola abantu balungi ayi nga kondomu dizira ku buzibu ebanga ezira mu mwuka ng'oginizeeko yeba bagita gavi era ng'eyoncamu ndikubiriza oba oli muvuka oli musada mukulu tulika nti mujje mu bifo ebitereevu ng'amadwaliro ga gavumenti ebabanga otuuseeyo n'ofuna kondomu ekyo. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabasa Fama gakutuusibwako Modernity, amajani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanira. Wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modernity, your best choice, nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa, era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu Mmogo era gyeyune okuva mu Yuvraj ebanda. Klabu y'omupiira ya Kitala FC mu liigi y'abinywera
eri mu liigi y'ekibinja ekyokubiri ekya FIFA Big League ekansiza omuwuutanyi Godfrey Lwesibawa okuva mu kilabu ya Gaddafi gucyangira mu liigi y'abinywera Uganda Premier League. Lwesibawa atadde omukono ku ndagaano ya myezi 6 ng'akyangira Kitala FC Ndiba era muteekeddwamu n'akawaayirako kwongezayo endagaano eyo singa n'aba akoze bulungi. Ono abadde yeegatta ku kilabu ya Gaddafi ku ntandikwa ya sizoni eno bwe yali ava mu Express FC mukwano gw'abangi bwe yali kawangulidde ekikopo kya liigi n'ekya Sekafa Kagame Cup. Kilabu ya Kitala gyagenze mu kiseera kino yeekulembedde ekimeza kya FIFA Big League n'obubonero 30 mu kaweefube okulwana okwesogga liigi ya Uganda eya Uganda Premier League. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Enteekateeka eza Somalia okwegatta ku mukago ogutaama ogw'obuvanjuba bwa Africa ogwa East African Community zeeyongedde Ebugumu. Kaakano abakulu ku kitebe ekikulu eky'omukago ogwo bateekateeka kugenda Somalia beetegereza embeera n'okukakasiza ddala nti Somalia esaanidde. Ekibiina ekitaba abagoba ba takisi mu ggwanga ekya Uganda Taxi Operators Federation kisabye abagoba ba takisi bonna mu kisaza kya Ddondo bajjumbire enteekateeka ey'okugaba omusaayi okutaasa obulamu bw'abantu naddala abagwa ku bubenje nga baanukula ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka. Abakozi ku kitebe kya disitulikiti ekyotera ekyali ekijja badduse mu ofiisi zaabwe olw'omukka omubi oguzinzeeko ekifo kino nga kivudde ku buligo obuli ku kitebe. Amyuka ssente wa disitulikiti ya Mayugeta Siibula Peter yawabudde ofiisi ya President ekomye okukyusakyusa nga ba RDC nga batandika okuweereza kuba kireetedde emirimu okugootaana mingi nnyo mu disitulikiti ezitali zimu. Bannaffe ge mawulire nkyaleero ge mawulire ag'essaawa zino twagala nnyo ku CBS FM Radio Bujajja webale nnyo okuwuliriza.